Yes mukasi akantu olekede kyalweseewo olwaleero tugenda kwolekera programu enganzi weewunyisa omwagalwa wawo oba surprise your loved one ngekutuusibwako n'abakyala b'omukwano opushifa nakawombe njagala wekanye rolling anti okuddako akalala kagamba action. Okay mikwano omulungi atulaba mu programu ewunyisa omwagalwawo amanya nakawombe Shifa Hope nga bulijjo tulese surprise naye nga twatambudde dda Susan gwetuza surprise nga Susan bayenze mutuyitira gate eno gyolengera wano katumuyite ebweru kubanga munda twagadde olekera abantu privacy wali abantu bangi kati Susan omwami we yatutumye okukola surprise jasa aleeta ekimuli yakiina tulese surprise bannange naga Shifa be my valentine, will you be my valentine? So abantu bajumbidde will you be my valentine omwaka guno ekibuuzo so amubuuza omwami abuuza Susan will you be my valentine boy man friend boyfriend they are dating that is just a simple flower kulika emitwala 5 nagamba mwana muwala oyo mwagala nnyo era mugambe timulowoozaako so netujja tumuletere ka surprise ako just a question jetulese kibuuzo nengamba jukiza nti Hypex Studios bali located at Najana Nkumbini ya Cobbins Motel ku Busabala Road bibakafuluba ku ebifaananyi by'omukolo ne videos z'omukolo emikolo gyonna buli mukolo gw'olowoozaako nga wandyetaaze videos and photography bekwate bali ku 0789 343802 oba bali ku 0754 192434 bayise Hypex Studios ku Busabala Road Najana Nkumbini ya Cobbins Motel bakuba n'ebifaananyi yey basabula ebifaananyi eby'omulembe bekwate mikwano naye nga will you be my valentine? Valentine is coming. Who is your boyfriend? So mwana muwala binyuma bino ebintu budde buzibye ekironga kino baneeta ate mataala obudde nga buno kokoko ne bakonkona will you be my valentine? Ekimuli kirungi nnyo ddala jasireta ekimuli twataddeko just mitwala 5 ku kimuli ekyo kituletedde Susan. So we've come with that question and they are calling her for us. Nengamba jukiza nti Hosh Fashions and Bride are located at Share of Lenga. Be bayina engoye z'omulembe ez'emikolo. Bayina gowns, bayina gomesi, bayina ebiteeteeyi, bayina casual wear. N'abaagala tops ez'omulembe bweziti office tops. Nga zikuba ebikalu dresses eziri casual ezakola ma office cuts ez'omulembe wekwate Hosh Fashions bannange let me sit ko here. Katumulinde bali oli agambye kabamuyite katusabakirize. This is the flower. Will you be my valentine? Kyekirabo kyetuleese ekyo. Okay, mubeereko mikwano katukomewo. Abagala surprising abagalwa baabwe tuli ku 0782 10 15 69 0702 56 21 57 numbers ezo ku screen otwekwata tugambe nti Shifa njagala surprise ya Valentine njagala surprise ya Eid ya kisiibo ne meet mubeereko temuvaako mbagala nnyo. Okay, she's almost here. Mpulidde bagira gate pulidde koona so kajje tumusurprising munsabire bigenda bulungi omanyi zino surprises ekiro jebaleko mukwano jebaleko ddia sorry sorry bambi mukwana tutambudde kiro munange onansonyiwa okujja ne kamera n'ebitaala buzibu eyantumye yampadde conditions omwagalwawo tumuyite omwami wo oba boyfriend wo nagamba tukudesigningira ekimuli ekirungi bwekiti nga kigamba onaabeera valentine wange. It's a question ng'abuuza will you be my valentine? Nagamba tuteekeko ssente zino emitwala 5 tikikuleetere ng'ate kikuteekateeka mpaka wamunatuuka ku lunaku lwa valentine ng'akubuuza nti onaabeera valentine we
tusonyiwa okujja ekiro mukwano bitukutte obwedda tudde eno tudde eri jjaamu weeno mungi tusaba tusonyiwa ne munnange omwagalwa we yatutumye omwagalwa wange ye mukwano yabatumye akwagala nnyo era ng'agamba akalabo kano kasiime katono naye kasiime ekimuli kyo nkiraba nkyagadde kazi sente meka zino ziri 5,000 zetwataddeko nakasente nkagadde yennyabo kirungi mukama mulungi kazi ani yabatumye omwagalwawo omwami wo oba omuyita sweetheart oba hani oba baby buli omu alina bw'ayita omwagalwawe kati simanyi omwagalwawo mwami wo oba tumuyite boyfriend wo agwa mu biti ebyo will you be my valentine alinze ansa okujjako ng'abadde ayagala kunswaza omuntu okuwa ekirabo ekirungi bwe kiti ate aba akuswalizzaawo ate anti nsigenda sobola kumuteeba togenda kwogera linnya lye era waaba abadde angezesa gunsinze ye awangudde sigenda sobola muteeba okakasa ye gukusinza awangudde bannange abadde agambye omwogere erinnya naye kijja mumusanyusa amanye nti omuyina ku birowoozo nga naye bwakuyina sigenda kusobola kumwogera olabika osaaga kusaaga sigenda sobola kumwogera kale yogerako erinnya limu ne bw'otoogera amannya gonna ne bweyogerako erinnya lye limu lyokka sigenda sobola kumwogera togenda muteeba sigenda kusobola kumuteeba erinnya limu bwe liti era sigenda kusobola dyogera okay ate bweyogerako leeta nti kati nganze nze shifa n'ogamba nti asookezaako s yenze shifa nakawombe n'ogamba SNH kati naye yogerako ezo leeta ezisooka ku mannya ge nina ali ku mutima olina akuli ku mutima kati tubuulire nti oyo akuli ku mutima naye era sigenda kumwogera akuli ku mutima ate nga akuli ku mutima era yoyo g'osuubira akikoze nyinza okuba musuubira naye sigenda sobolera kumwogera ku lwaki kuba ali eyo yeesunze mukubira akasimu nti baŋŋambye gwe gundi gwaleese surprise sigenda kusobola kumwatula wadde leeta nti nno H oba S oba M sigenda kwatula linnya lye ku lwaki obimanyi kati nze ompa magezi ki nkole ntya oba gw'omuŋambe oba gw'omumbuulire ate nga wuwo sinze nnyini we Susan onkaluubiriza anti ogambye olina omuntu wo ku mutima oganye omwogera oŋŋambye nze mukugambe kale ate oyagala nze mukugamba ate nga omusajja wuwo si wange olaba singa yabadde ayagala okumpa ekirabo kino ng'era akinjagaliza teyali neetoolooza yali badde akuwabwa ekirabo nagamba kitwalire omwagalwa wange era nange nalitegedde nti yakisindisa ne tujja ne tugamba bugambe ekirabo kiikyo kwata nalitegedde nti ye yakisindisa naye waaba ataddemu n'ebyokuŋŋamba nti sooka onteebe mbw ate nze simanyi obaani obaani kitegeeza yadde tayagala kimpa singa yabadde ayagala okimpa teyali kwetooloozeza nange teyali neetooloozeza simumanyi sigenda kumwogera tomumanyi togenda kwogera linnya lye sigenda kwogera linnya lye naye agenda kusula bubi bambi ku njagala gyakwagala yabadde tanneesiga singa yabadde anneesiga teyali ddidde bino byonna kutwetoolooza ekira gwe kikulaze nti takwesiga tanneesiga bwoba olina omwagalwa ngaomwagalwa lwaki weetooloola n'otuuka okumugamba nti sooka onteebe olaba oba yeggwe oba si yeggwe kati gwe togenda kwogera linnya lye lwa nsonga takwesiga sigenda kwogera linnya lye n'ekirabo kyo kizzeeyo
ekirabo ate kikyo kati sinza asala oba mukubire ku ssimu. Tata wanamukubira simu. Zaye ekimuli kyo singa yabadde ayagala okimpa yali badde akola ki ansindikira kisindikire. Nakugamba genda okole delivery ogikolera omwagalwa wange naye waba yataddemu ebyo byonna alinga ayagala okunswaza obuswaza tanneesigamu wadde. Nze n'obwedda mmanyi osaaga ogenda mmala otugamba erinnya lye ebyaddala. Sine mu kusaaga sigenda kulikugamba. Sigenda dikubuulira. Togenda dyogera olwokuba tolimanyi oba olimanyi naye toyagala. Nakubuuliriddewo nti nina ali ku mutima naye kyakoze kindaze nti tanneesiga. Kati mugambe nti ali ku mutima togenda mwogera naye akuli ku mutima. Kyoba omugamba naye ebirabo byo bizzeeyo kubanga yabadde tayagala bimpa. Zaye ekimuli. Kati mukubira essimu. Tata wanamukubira ssimu. Tomukubira kubeera ne woonamukubira sigenda kwogera naye ate sigenda mwogera. Togenda mwogera togenda kwogera naye. Ate obutanneesiga kinkoze bubi nnyo okunsindikira ekirabo ate nangamba nsooke muteebu. Adde alina kuwa buwi. Yabadde alina kumpa buwi gw'oyagala omuwa. Era akuwadde ate akyaleeta ebirabo. Waba ataddeko ne condition kitegeeza tanneesiga. Alinga agamba omukono gwange ngubuusabuusa naye. Tayinza kukugamba nti natwala ate omala oteebe. Lwaki mba nteeba ng'ate yeye mwagalwa. Ebirabo bizzeeyo. Naye omumenyi omutima akwagala nnyo. Abadde ayagala kulaba oba omwogera erinnya mugende ku level endala omukwano gwammwe gugende ku level endala. Gw'oyagala tomuyisa bw'otyo. Bizzeeyo. Kati akuyisizza bubi naawe tokyabyagala. Sikyayagala bizzeeyo. Kati ate gwe omwesiga. Nze mwesiga. Yaani oyo gwe weesiga omuŋŋambeko. Sigenda kubuulira linnya lye. Gwe weesiga togenda muŋŋambe. Sigenda kubuulira linnya lye. Ddayo gwe buddayo omugambe nti ye akwesiga naye erinnya tagenda kulyogera. Bw'atyo bw'akugambye. Naye nga gw'oyagala gw'olina yekka. Gwe nnina yekka. Oyo yakiweereza. Gwe nsuubira. Yaani. Sigenda kwogera linnya lye. Yogerako leeta emu. Sigenda kubuulira linnya lye. Kale yogerako gy'abeera. Era sigenda kubuulira. Kale omulimu gwakola. Sigenda kubuulira. Kale mutono muwanvu oba like structure ye omudescribing. Anti awo ate nja kuba nkubuulidde naye ate nagambye sigenda kubuulira. Susan byatandise gwali omwangu naye toli mwangu. Mbadde mmanyi obwedda mmanyi osaaga nti ontiizingamu omala oŋŋambe kale ye gundi. Oba naaligambye naye era sigenda kugamba. Sigenda kugamba akageri ke kaali nti ye tanneesiga. Mugamba mmenye nnyo ate omutima obutanneesiga. Gwe bamenye omutima. Ammenye kubanga okutuuka okusseri ŋŋamba nsooke nteebe n'okumuteeba. Nze tanneesiga. Akumenya omutima. Nnyo. Naye nga oba okwate kale essimu omukubireko. Kale oba onteeremu n'ennamba ye y'essimu ogimanyi mutwe ennamba ye. Ngimanyi naye era nayo sijja gikuwa kuba yalikuwadde ye. Anti ogiteeke muno kale just bw'oba toyogedde linnya naye oteeke buteesi muno nnamba ye. Anti yakuwadde ennamba ye. N'akuwa neya. Kati yampadde mannya. Nampaneeyo. Amannya ge gatampadde. Yaŋŋamba ekirabo kya Susan ennamba y'essimu yeeyo n'ampa n'endagiriro. Nalyogedde naye era sigenda kwogera. Sijja mukubuulira. Banaye Susan. Togenda mwogera. Sigenda mwogera. Boddayo omugambi bye yansindikidde nabadde mbyagadde. Naye ke yataddeko obukwakkulizo. Nsooka okumuteeba. N'ekirabo kyo kizzeeyo. Naawe sigenda kizzaayo ekirabo kino. Gujja siŋŋambe erinnya lye. That's all. Ebirabo si bibyo tetwabireese bizzaayo. Ate gwe yeeteereddewo ekyo nga ye tannakyogera. Mbadde gambye mukubire oŋŋaanyi. Bireke tomukubire. Toyagala mukubire. Kati oba kikyotidde toyagala mukubire, toyagala mwogera linnya, yalowoozezza pulaninzi akolereyo ekyomukwano laavu. Kyobulaba abantu tubamalako laavu Susan. Ne mumala ne mugamba mbu abasajja tebalina laavu. Kati bw'atyo laavu ye bw'agikola nga tanneesiga? Teyagambye ko mbu takwesiga, just akoze kintu. Kino kyakoze aba tanneesiga. Toyinza kusindikira mwagalwa wo kimuli
n'omusindikirako ne ssente ate n'omala n'omugamba okukikuwa olina kusooka kunteeba aba takwesiga wadde aba talina wakwesigira kitegeeza gwe omwesiga era bw'oba wamuwa surprise omuwa buwi n'ogamba mutwalire omwami wange ebyo era wenva nga ngenda kumuweereza nkwata bukwasi nenkuwa namba ya simu naye ye tasobola kunsindikira bintu ate n'amala naŋŋamba n'okuŋŋamba nti ate sooka onteebe lwaki manni nsooka okumuteeba ng'ate aweereza kakodyo ka mukwano nako kikolwa kya laavu just kuteekamu bukodyo mu laavu eno ogiraba tulina kuyiiya buli lukya tulina kuyiiya tuteekamu obukodyo kati nako abadde ate akolayo kakodyo nga alaba gwe mulembe kantu kapya naye n'agamba kakakole naye ndoza maama kamugobezza ate bugobi mugambe yakikoze ku muntu mukyamu olulala akugamba nga bugambi nondetera ekirabo so si kusooka kuneetoolooza naye omanyi tuvuddewo nga tafunye ansa tetubitegedde era sigenda gibawa omumye ansa mbi okusaaga era sigenda gibawa nyabwe tunaasulawo ate mwenze kiro n'obudde bugenza mumpise nzize empapa nga mmanyi tunuulira obudde bwe bufaanana nzize empapa nga mmanyi oba muŋŋamba ki ate sawa muntandisiza bibuuzo munzize nomunzize lwaki mubuuza ebibuuzo yes Susan tagenda tuwa linnya obudde buyisaaganye akalubye akunyiza yalesera avumba omukwana akunyizizza bunyiiza anyiizizza muzeeyo n'ebintu byammwe gannaye olaika wasangiddwa munno oyagala mukyawa ate kwagala kumukyawa si kwagala mukyawa naye ye kyatandisa alinga era yagala tweyawulemu naye ye obanga yaani oyo gwokyawa erinnya sigenda digamba sigenda kubuulira erinnya lireesa obuzibu awo wetwavudde era gye twatandikidde sigenda kugamba linnya lye sigenda kulikubuulira simukubira teri kuŋŋamba linnya simukubira simu togenda kwogera gy'abeera togenda kwogera mulimu gwakola togenda kwogera ddiini ye tolina kyogenda kwogera kubeera ne bw'onaamukubira era sigenda kwogera naye ate bw'onaamukubira n'empuya ku ddoboozi lye nja kweyongera kunyiiga ndi wanne Susan bannaaye Susan agaanye okwogera naawe Susan agaanye okwogera erinnya lyo agaanye okwogera ekikwatako kyonna kati esimu okuba yaki nagambira tomukubira simu anti mbadde njagala amanye nti ntuuse ne bw'oba ggwe nga ggwe gwe baatumye kati olaba singa yabadde ayagala nga ndeetedde ebintu ebyamazima ddala nga byange yali badde taneetolooza teyali nziziza mu eyo embeera wabula ggwe kankuviire Susan naawe oyagadde kunyiiga kankuviire kubanga gyebijja ngenda kujjako nyeyo esimu nja kugyasa oyagadde kunyiiga kambuwala ate nkambuwala nga nkambuwala ntya kitegeeza yabadde tayagala kumpa bintu bye yabadde tayagala kumpa bintu bye yali birese temwalireteze wano birabo byammwe nga munsaaliza lwaki mwandetedde ebirabo ebyokunsaaliza lwaki mwabirese nga mwagala kunsaaliza busaaliza si kusaaliza Susan kati ne bw'oba ggwe anti bwe yali badde tayagala kubimpa yali bireseeyo yali badde tampa bintu bye yali birese naawe just okwogera erinnya kati tetwazze kukaabya ate just kwogera binnya lwaki aŋŋamba by'okwogera amanya nga ate agamba nti ndi mwagalwawo ayagala ate akulaga nti akwagala ate nti takwagala abireke zaye ebintu yogerako naye tompa simu zaye ebintu byammwe muzaye ebintu byammwe mamayi Susan kati obusungu buvudde waffe abadde boogera obulungi ate tubadde twogera bulungi notuuka n'okugamba mbu omukubira esimu ate nga nagambe tomukubira esimu muzaye ebintu byammwe kitegeeza abadde yagala bimpa zaye ebintu byammwe muzaye ebimuli byammwe nammwe bambi tugende ne Mukama Katonda kubanga engeri gy'otwalira omuntu ekimuli n'agamba wakireese kimusaaliza ekimuli olwedde kiki tomugamba kiikyo giigino banda eno ziri 5,000 zino this is 500 tunuze eri
ekimuli kikino 5,000 naye omuntu n'amaliriza ng'akugamba mwaleese ebimuli byammwe kunsaaliza ate ng'omugambye ekimuli kikyo naye just one thing yogera erinnya oli nagaa mwaleese kunsaaliza oŋŋamba otya okwogera amannyo oŋŋamba otya okkuba essimu naye abantu ebimu mwagala tujjako misango na mize mbw ate simanya nze nandimuwadde buwi emanyi byanguwa nga sente sizizo kyogamba abuzaabuza naye nga ndabanga ali innocent omuntu oba oyina omuntu omwogererawo agambye mbw ebyokwogera amannya simanya tebamwesiga kati kyogamba ako kubadde kwekaza abadde yeekaza agambye ebyo byokwogera amannya ate simanya agambye tokuba ssimu ate n'ogikuba kati ate okubye yaaki nze bannange nze kino sikitegeera naye nga mikwano bajjukiza nti Hypex Studios bali Busabala Road Najjanankumbi ni Jacobins Moto be bakafulu b'okkuba ebifaananyi eby'omulembe beekwate togenda kwejjusa omukolo gwonna gw'oteekateeka toweemenya genda ku Hypex bagenda kukuba ebifaananyi ate bakwate n'omukolo gwo bulungi nnyo ddala bali ku 0789343802 oba basayin ku 0754192434 babayise Hypex Studios ate nga nkujjukiza mukwano nti Hosh Fashions and Bride bali kushere bulenga be bakafulu b'okwambaza abagole ku mikolo gyonna both casual and bridal wear naye nga beekwate naye nga bannaye surprise zino tezireeta hataataaka omukyala akaabye n'amaziga agaye muve wano mwazze kunsaaliza ssente nzaagala ate yawezezza mulimu kunswaza ate essaawa eyo mulimu kunsaaliza mbutumusaaliza ekimuli tulese musaaliza kati kumuswaza kati omuntu okuwa ebimuli n'essente kitegeeza kuswala bannange surprise zino mikwano naye nga ffe mwongere otutuma tukyakyala esimu yange obadde oli mu kulaba weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ninaabagerekawo mukwano Hope Shifa Nakawombe tusisinkane nate